Tosobola kwekyanga gyoyagala amazima gali sagala ongambe nti nondoota ngamba ati no ono gwe nyambadde lwe naawe gwendaba gwetina omutima gwo gubanja Peter kati kwata wano badononya Peter kati wakwata wano boti badononya Peter ngoberera obo badononya Peter Tina kirinzi zinagamba ku just wali mukuwa nga tusobola okutambuza ekyalo kino kyonna nga tolinyeeko wansi eno laawo soka tuliko wansi ekintu kyo ndowooza olabereko kyekiriko aba ekiriwo naye muli wano bamuyita George omumanyi kati nga lwaki tammanyi naye tomanyi abantu mwerabirwa oba engeri ndi omuddugavu tokiteekamu kkala naye nga ndowooza embeera ogirabye omukwano kati kolawo kati tonjawula na muntu so anti kwata mu nsawo ate ensawo ki kwatako mu nsawo bimbe oba fena tukwata sitati naye kwata mu nsawo sitati tonzija ku mulamu nsasula kuba nze omulimu ogwayagwago ate ekiteba kusasula walina olubimbi lwe walimye bebi jatulinde ono ali mu katemba mwerere naye nga tunaddamu wati okoze tunaddamu sitati kamuvaaleko ku mazzi munyumidde kubo wale kusiima naye tewandinirabidde ayo nokuyi kale mufo kyanneebaga yandifukamidde nabufukamizi nabeerako n'ekigambo kyayogera nga kisobola okunsiima naye amazima ddala n'atabaako yadde n'ekintu kyakolwa mbuno yamangu aganerage nti ze yamupangira ono yandisobodde okwambala obulungi ono mbwa tubeerabira mangu teyandibadde omusajja gwemmanyi kakazi kalungi George! Ongamba kinawe. Mwana omupiira obudde tewali. Nina bye nkugamba ate byamakulu. Kati ongamba biki naawe obudde tewali. Sibye bulungi ekyo kyo nkimanyi. Kakkana. Bino bye nkugamba birimu n'akasente. Birimu esente yanguwako. George mukwano. Saba busabi. Badde nyagadde njogerereko ne Peter. Kale mu bufunze ndi kutumako eri mukwano gwo Peter. Gwosobola okuntuukirirayo. Mbutuufu Peter yankyawa naye nze mwagala. Naye kyemmanyi tannankyawa bulungi. Abasajja mwemalamalako. Wemba musanga oyefuula bize nga abadde ku kirala wemba tusisinga n'akyukirawo n'atunula eno gy'abadde talaga. Nereka kweswaza. Omusajja aba yakuta. Muveeko. Gwe yakugambako nti yanta. Gw'otamanyi kiriwo gwe. Tina. Nawe ebyo ate oleeseyo. Va ku bya Tina. Emboozi gye tuliko senu ndikugamba George ndikutuma wa Peter. Va ku bya Tina. Ekyo nkimanyi. Naye okweswaza lekera awo. Teweesiba ku muntu atakwagala. Kino njagala nkugambe. Ayinza oba angezesa. Akugezesa biki? George gundi Peter ye ne Tina gwerinda mbaga mu bufunze baagalana kugamba ebigambo bino Tina baagala nani ne Peter oba obadde tokimanyiiko bulungi leka nkukakasi baagala Tina omulala Tina gwemmanyi kuliko bameka omanyi bameka leka kumayira biseera oba sente sookumpe sente zange zobadde oŋŋamba ngende nazo ati ziri ku ssimu kati mu bufunze Peter ayagala Tina
baluddewo nga beeyagala. Anti kati buli lwonjogeza nga sente tewali. Ziri ku ssimu ngenda kusindikira. Baagala na katino kankugambe. Era baawo ng'omanyi nga baawo oli amusuza tateredde kyoba omanya. Naye mu butuufu oyogedde akagambo akansigaddemu ak'okugamba nti ndeke kweswaza mu butuufu teweeswaza. Kumbe bulijjo ng'ayagala kano okayisani katina. Mubawala bonna abali kuno tokafwebya nywe engeri gy'oli kumufwebya kati ate oliye wamwaganya. Nze nkugamba ebigazi obuufu funa omusajja omulala kuba kufuna omusajja omulala baliwo beesonyiwa ekitegere ndowooza tulisonyiwa oli yeyabba omusajja wange kati nedda tolina gye wamugula. Namusanga nemwegayirira nakyukirawo natula nange kati mukooye engeri gy'omukooye kati nkuwulire George leero lwakumeka simanyi naye leero lwamukaga mupiira kati oba omwesonyiye sente zange oliwadde embozi ndeetera mwegayirira ekiseera kyonna kyonna kumba ayagala kale mukyayi ajja nakwewuunya nga bino mbadde mugoba sikyali mugobayo yamuleka akole byayagala. Kukyalo kuno nsobola n'okuteeka wano nenkuteeka eri bwe mba nga nkwagala nendoka nkunyiga akakumi nyinza okudduka naye gwe kyomanyi tosobola kugoba yadde akamese gwe tosobola kugoba yadde akamese nkumanyi bulungi ati kati obadde nzaabadde akugoba naye kusinga kiba nti nno waliwo omusezi abadde ayizze kulumba n'ofuna amaanyi osobola omugoba gwe osobola okugoba omusezi bwandya tolaba kiki kyosobola okugoba mu nsi muno kyesobola okugoba olabe wakati agobanga enkoko okubeera n'ekyejo n'ogikuba n'ogikwata obukuba n'ekyejo oba tebumanyi kudduka naye omanyi bagamba waliwo omusajja baali bamuyita nsi kati osobola okugoba nsi baddukanga nnyo naye era nsobola kati nze ensi osobola okungoba nkasuke tutandike ebyo byonna byonna omala biseera ebyo byonna omala biseera nze naawe byonna byonna ebyali bitugadda yesu toddamu okubirowoozaako ndi sirias n'okusinga lwena kugamba nti tukite kati tukole tuti bwoba obadde ogenda eno kirira sikugambye kungoberera kirira mase nze naye twakola kati kirira ekyo kikyoyagala ye ne Tina Gwerinda Mbaga
mu bufunze baagalana kugamba ebigambo bino Tina baagala nani ne Peter kolensya wanga butuufu omuntu okuva eri obuvina buganda kati mukyawo kituufu byonna abikoze ngobye n'amakubo gemusangamu abulaga kyawandikiggayo nze sigiraba timagumu mumanja timagwagala naye wamusanga mukubo njogerako naye yandaga nti teyeetaaga kumanya n'empikofukamira andaga nti tayagala kumanya ekibanga bataagala nangaka batwankomera sayonda kumanya samukumanya kolaki nekirala singa nangamba nti nakukyawa olwokuba wankolawo oti atleast nenyetunda naye neka nga bwe kireeteeka so omutima gwange muvako sigenda mudda yenna wanaabeera nga atleast nja kusiiba mu nsi kumulabe bwayita mugoberere kusalwala ensonga nze kyemanyi kutagyansonga ajja kunsonga bwange naye sigenda muvaako ebyo byambu aka sigenda kumudda ngenda kuddamu era ate mugoberere nga atamugobereranga ndowooza wajja okakasiza ndi sirias era nga mwagala kuba ndabanga ninga ataddemuko omuzanyizannyo nga we mugoberera ate singa addamu kugoberera naye singa mbadde mugoberera buli lunaku soba singa yamanya nga sirias genda kugoberera sigenda kukomyawo bannange kati ali mukumpujja lekaleka naye ngaowebukawawa mukawa bagambye nti nowaneno weebuze embera eno ngaowebukawawa nze Peter siba na mukazi ng'aliko obukawawa bonna kyukakyukamuuko nawe oli kumutya kyuka kakati bukawawa mbugobye ekyalo kino kyonna njagala nkakasa ekigambo ekyo ekyalo kyonna kagambe ne mu mirirwano mu mambuka simanyi mu buvanjuba simanyi mu biki nzenzeka alina omukwano okutokotanga zino ensozi eziwanda omuliro zimanyi zivolcano mountain ezo nze alina omukwano gwogwokka nga gutokotanga muliro ababalala boolaba eyo balina buugi mutampeko lwaki ntwala ekinene kyesiisobole kusikula sigaze tampeko ani agambye nti ekyo ekinene ogenda kisitula wekka nga nange wendi kati ogezezza ku nsozi ziwanda omuliro onookwata wanze nkwate ate omanyi nze soogera bingi sooka oggala amaaso go omanyi nze mba nayagadde sigala amaaso kikiina towakkiriza tasooka kungira kummalako enjonde nga ewuzu nga sinaba kukkiriza sooka onyongire Tina oba wakkiriza Peter mu mutima gwo gala amaaso okulage kyentegeeza ogaddewo leero si mazaalibwago naye njagala buli lunaku ebeere birthday yo togula liiso njagala nkulage nti mu nsi y'abaagalwa ogwanidde okwagalwa era kati olina omuntu akwagala nga ye Peter ayagala njagala nkwagale ebigambo osoma bisome sisoma bisome wabula byatondebwa nga birina okugambibwa oyo omuntu alina okwagalwa akati sooka ogula amaaso go Tina kalaba kati nze siri mukodomiwo nze ndi mwagalwawo sebe kano kalaba kala zirimu bbiri naye zitegeeza nze naawe olaba eno enjeru eno kala yo eya white olaba eno emyufu omutima gwange gwonna gwonna bwe wenkulowooza gufuuka mumyufu nnyo n'okusinga Katonda bwe yagutonda
so kakati njagala okawombe okateke mu kama tulowooza nti ate nkakuwadde kaluzu nenda nti eki osaba okuludda omukwano Yesu naye singa ndabyeko mweguvudde nokuneema. bayibuli egamba balina omukisa abo abakkiriza nga tebakoze eki kakati wetaaga kulabako gye bivudde okubisiima obulungi. Yesu olina kuba mukyala nga okola otya ng'osiima akantu kako olabikaotudde n'okutya leka nga kuteekeyo bulungi nnyo. tuna kikyo tugambe ekigambo ekisembayo bali abasigadde omukwano gwe balina gugimutta mpeko nze alina omukwano okuyiika ng'ensozi eziwanda omuliro tugende wakati anti kati wali ennyumba wano wentera okuwummulirako nga ndina abantu benjagala nga gwe yendeko ku nyumba gendeko nawe wekuyemizimu kyoga gwe kyenkulonyiza tokimanyi ani yekubye emizimu kufena kubanga kufena neba naye nina omukisa gw'amaanyi kufena ani yekubye emizimu naye gwe mase kiki muli ekyakulema okutegeera twasembayo nga nze naawe tukoze eki twawudde amakubo wempita si woyita woyita si wempita okitegedde kati kikyatereero newayo kunoonya buli woyita yogera buzibu ki kati nzinawo okimanyi eki singa mbadde nkimanyi naali kikubuuziza mukisa ogwayi naye gwe sooka oyindeko kankubuulire mukazi gwe muli toswala okubanga ekyalo kyonna kyonna kikumanyi nti weesiba ku Peter towulira muli nga kikuswaza tekikumalako emirembe okwesiba ku muntu atakwagala Peter sikwesibaako butolaba nga onneesibako singa obadde tonneesibako singa nagamba eddala jangu tutambule naye nagamba weesonyiwe wempise weteekeko mu kiti kyange kisobola kweteeka mu kiti kyange kakati kankugamba ogusembayo gwenjagala nze sikwagala ekyo nkikuddamu na mu lulimi Luganda lw'owulira obulungi mase nze naawe tetwagalana tetuliddamu kwagalana kitwale nti tetwagalananga nako Peter nze naawe twagalana era tudda kwagalana byampaka naye olaba kati kyensabye ekyamaanyi kiri nti togenda kukimpa kyengenda okola kiri eki nze kwesonyiwa obutaddamu kuwa budde toddanga mukunnondola nga bwe nkwesonyiye owulidde naye omuntu n'akunoonyama bonsemberera nja kukuwatula oluyi gwemanyi kyenvudde nga nkunoonya seetaaga kumanya gy'ova kuba sikusabye kunnoonya nze naye twata owulidde ngenze era tuddamu kunnoonya mwala gwe mase nga abantu abakulu eri wala waka neŋŋamba kantambule noonya omuntu omuwala oyo naamukola ki George nze nakkiriza mu nsi eno ogumiikiriza omwana n'otuuka ku lyengedde kyo kituufu ndowooza onaba bwe nfaanana okuba nagwa mu mukwano ne Tina ate nga naye yakkiriza kyo kituufu kati sikulabikiranga kyaliwo kituufu likyali wange wampita nako omudemu kati yampa emirembe okwagala n'okuli wali wakati wange naye buli kimu kirina kirimu 5 essanyu lye nina sikiwa nti ku kyalo kuno kuliko ansinze essanyu kola nange sizirina kati ng'olijjawa nawe nze alina okuba n'essanyu erisingako kituufu essanyu olirina naye nsuubira essanyu ly'olina ng'olirina lyonna mu bujjuvu full package essanyu full package nga woŋŋambye nti omugumiikiriza atuuka ku lyengedde wesirikire nkusaba era obeere mugumiikiriza naye bukya ku makya
nempulira nti ate George ate jangu tobinyingizangamu malayo ensonga tokutudde bulungi ate jangu nga mucyankalanye saawe no ngambye kimu gwakirina gwotusobera okucyankala nange ne Tina George gwolinayo ekirooto kyewaloose oba emmando yakugambye mbu Peter ne Tina bagenda kukyawagana sinze kubanga era sina nnyo kyembaagaza okuba omanyi ogenda okuloota ekintu ng'okirowoozaako nnyo naye oba nga tokirowoozaako tosobola nakiroota nawe kati kankugumye nze ne Tina ebigenda otwawula kireka Katonda teyabiteekateeka amiina lwakuba waliwo akantu kamu akakyambobbya omutwe omanyi nti ebbanga lye tumaze ne Tina kuba ebbanga era woba olimbuuza sinza butalitegeera ndowooza myezi giringa 6 kati teresa sente oyinza kikkiriza nti ebbanga eri buli kimu tukikola naye okimanyi nti sinnalozaako ku buwoomi bwe ongambye buli kimu mukikola kale ebisookerwako byonna tubikoze naye okimanyi nti bulwengezaako okubanga amugamba nti kati nzijaamu nange ngendeko mu mboozi ziri mbeere ngambako ze bayita ez'ekikulu Tina akyakombye kwerima simanyi kiki wali omanyi nti oyimiridde Kaserengeto nemba temuli giya etambula ate nawe okimanyi ebyo ebintu ebigatta abaagalana kati kyo kyakyakigaaniddeko tolowooza nti buli kimu kijja kugondera gwe muntu omu era nja kufuna engeri gye muyiiya olina okuba omuntu omugumiikiriza wa buli kimu nga wewakwata empola n'omufuna oba osigale ng'omukwata mpola ojja kulya ate gwe kasitookonamu nja kulya kati sooka oyindeko lwaki tetugenda netumufunira ku bibala wali mu nnimiro ya gundi ya mama gundi nedda sibiriimu katugenda wasawazo kuba kano akasawe nga naye wookalaba ani gwotwala eyo saawe eno omanyi nga buno obudde bubeerako bannyini nsiko kati kyetuba tukola nze kaŋŋende nze neebakengako mbeeko nange byendowooza ng'omuntu ndowooza ekirungi nzizewo kale naye kanzire wano tulabe ki ekiri mu nju tuka bulungi kale ogira ogumiikiriza Tina banange mwana gwe ndi tosuubira bana enkomyewo banange nawe oluddeyo nnyo banange oba okuyimire mukayiba abanya nomwebyayiba kyonna kyolowooza nange kyendowooza eyo naye nga gwaleka bannuku neeno ng'olugamba kyerowooza kyendowooza lina mukwana njagala nkugamba ebintu bino kubanze bulwe bwe nkulabye mpulidde n'omutima nga gukubuse mbaddeyo nga nkulowooza ze nga mpulira baddeyo Tina nga nkulowooza ze nogwolaba nga bwe nagenda mu kyalo katugenda okumanyagana era bwe nakusiibula neewunga bwe nakutegeezaako naye bwe tutuuka eyo katubeera twamala omanyagana nga bangamba sooka olindeko buli omutima gunnuma naye nga wobitegeera era nga bwe nabikugamba nga ndowooza obijjukira munaye bwe twamaliriza nga tebampa ettaka gamba walayi nga bampa ettaka Tina bampa ettaka ddene kuliko amatooke banange eriyo nena gwe kibangirizi kiyitanga bonaagenda eri buli gwe nga baŋŋamba akakwakulizo nga tebateekawo kakwakulizo mwana gwe nga baŋŋamba tolina kuva ku ttaka lino nga tonnalima nalimye kulima wawagulira mwanyi kola buli kimu nalimye nennyiniza bijjanjalo kasooli nasimbye Tina tugenda kuva eno okulya buli banairaba nonnono Tina
tugenda kulya buli mwana gwe mutima nga gunuma tino omutima nga gunuma simanyi kumanya era onumpulira omutima gwange nga guŋŋamba genda kukyaluna kulumuwozaalire kubanga ekikulu kikulu era mwebali olowooza sikirowoozaako okupejjomuka nkubuulire n'ekintu kirekirala maama awulira nesumba gamba wala kubunde yesinga okulaba ndikulowooza oba ddala kiki kyenyinza okukolera muli mu mutima oba nkole ki oba kikyenyinza okuwa ekiyinza okukakasa nti kituukuba nange nkwagala naye gwe wali weebuuzizaako ne mukwera ku makya weebuuzako katonda yatonda atya eggulu lino engeri gye yalisiba oba ne laavuyavuwakaba webeebeera eringa bunaabwengula Tina! Tina! Sokolindeko. Yego gwenda baawa. Tina biki bino? Tina biki kiki? Kogamba wande seri nga kugamba njagala kukulaba n'otajja. Kati ate n'ojja n'osinkana ono yono yakomye wodi. Kiki kiri wakati wamu? Ebyo nono tebiggwanga. ate biggwa bijja Tino yagala kutandika kuzannyira mu mukwano gwaffe. sagamba Tina biki byoyogera? Yogera ebikwatagana. Biki bye waŋŋamba? sikwagalangako sikwagalangako Tina, saagala otutabule. Najja bulungi nga ntambula mu kkubo. Gwe n'onsanga n'oŋŋamba otya. nze nakusanga oba gwe wansanga mwankaka nze nagamba omuntu gwe njagala Tina byeyagala okukola. nze olaba lwaki nakwagala oba lwaki nakkiriza mu budde obwo nga mpulira kasasiro buli wodde eno oyo omuwala yagenda okussa omwana w'ekitundu kino buli wodde eno n'ensalawo mbeerewo okutaasa obulamu bwo nze sikwagalanga. Tina tewandibadde gunoyogera ekigambo ekyo ku mukwano gwe tubadde nagwo wakati wange naawe nina wakati wagwe nze sikwagalangako kikkiriza. laba ono biki byoyogera gwe Tina ate ono Tina yogera ebigambo ebitegeerekeka. ge mazima nze nkubuulira amazima nzima njogera David. Ekitegeeza obadde onzannyirako buzannyiza. Obulamu bwange bwonna nagamba nina omusajja gwe njagala. Tina njagala Naye gwe muwala gwe. ate onaamukola ki kiki kyogenda okukola Tina laba ono simanyi agudde eddalu Yamanyi omanyi bagenda ne bamala okunywa ku njaga enjaga egenda nebanalula kati oba ezeemuleese yenna tabitegeera egyo emyenge egy'ekisirusiru labayo konna ne kajja nnyini ne katutyoboola ne katuyisa okula ne kakuyisizaamu amaaso mukwano omulawa nze mukwano omuntu akumanyira abanga nkuteka okuba mpulidde nga nzitudde ne ŋŋamba sina kyenyinza mukola olwalaavu ne ŋŋamba nkuma olwalaavu yange ne Tina ankoze bubi mukwana ankoze bubi nkoze bubi tuve ne wano mazima ddala ebigambo bye waŋŋamba luli esaabe kakasa nti wali oli mutuufu oba omusajja wali omutya weki nga lwaki mba mutya gwobadde tokimanyi. naye mazima ddala ku byonna byonna bye tuyisemu akabanga watabadde katonda erabidde amangu ago. Si kwerabira era nitwatandika nkugamba nina gwe njagala. Tinayogera ebigambo ng'okakasa saagala oyogere nti olw'okuba kati oyagala kunnyiiza njagala oyogere ekiri ku mutima gwo gwennyini nyini. Saagala kunyiiza era njogera ekiva ku mutima gwange. Nze David gwe njagala. Nekyo kikukyusizza amangu ago. Sooka ombuulire kyo kikukyusizza amangu ago. Tubadde twagala n'akabanga ako. Tetwagalanangako. Nkikubuulira amazima tetwagalanangako. Tina nga tetubadde tusiiba naye nga tweyagala nga bwe tweraga omukwano. Katonda ngamba otani tubadde tetweyagala. Era nsuubira nakikugambye nga ndi naye.
tusobola okungamba nga oli naye kitekitegeeza nti no baayogedde ekituufu olusinza okuba abadde omutya kale woba otwagala babiri ekyo kiŋŋamba sisobola gataganya mutima gwange kale nze ngenda kolangi omutima gwonna ngaokuwadde buli kimu ekyange nkikuwadde ate kati omale gandekawo oba otugolaba kiba kijja nze naggamba nga amazima era nekugamba nonemerako n'otuma mikwano gyo ab'ekyalo ne batandika okwogera ebintu ne batandika okwogera ebintu nga nze mubi biki nendaba nga ne byewali okola nga bijja kutta ekitiibwa kyange aye nenkugamba nga nina omuntu nze gwe nasalawo okwekulira nigwe nonkaka sikwagalangako sinayogera ebigambo ng'okimanyi nti oyogera nange pita nkubuulidde amazima pita nkubuulira nze njagala David tina kiki naye oyagala nkugambe kyekyo kyeggandi ŋŋamba ekituufu muli omutima guŋŋamba beeyogera kyakitewekwasa bwekwasa abe bana bena kwebuzaabuza amazima gabakayira nsigadde nti kugamba nti ekyampa okukkiriza nkwagala bino byewali ogulanga emiguwa byewali ogulanga biki n'owuyo mwagenda kunywa butwa era ng'ekyalo kyonna kyonna era Pita agenda kwetta ku lwa Tina era Pita agenda kwetta ku lwa Tina n'ensalawo mbeerewo kuba bulamu bwo nze sikwagalanga kati ngenda kola abantu abakazi bangi kati gwe mukazi mu bangi anti mugyeemu mu bangi nze nina gwe najja mu basajja mu bangi nze kati ogenda kundekeraani kino ebintu bino olaba ng'ebyokusaga naye oli ku mutima ofumita oyagala musaayi gumale kusamukiro kakasente ndi mu bulumi naye kati gweoyagala nkugamba eki gwe amazima gakukayidde tokkiriza simanyi nakyakuzaako nze kati tina kati ondekeraani kati gwe oyagala nze ngende ku kyalo nga nkunoonyeza oli musajja wenoonyeza tina nkubuulidde amazima simanyi nakyakuzaako kati siina ngambe siina tina bambi tina ndi mwana w'abantu b'olwo pitanga mbonyebonye n'omukwano mu bbiri naye zitegeeza nze naawe olaba eno enjeru eno kalayo eyakwai olaba eno emyufu omutima gwange gwonna bwe wekulowooza gufuuka mu myufu nnyo n'okusinga Katonda bwe yakulonda so kakati njagala okawoomero kate kerimukama tulowooza nti ate ekigenga kuwadde keyanziza mukazi yaŋŋamba njagala nakkiriza nga simuyise namuyita neyeereeta kati sawa zino y'omumbu gwe ate laba kkubo kiri okuffe olina kukwata kkubo lyeno twateseza tutya okukwata kati ngejje nina ebizibu mbadde manyi omwoyo gukulowoozesiza nti Pita alina byayagala ngende muyambe kate ndaba okwata lyeno nedda badde nange ndikubyange ng'omuntu mwana ekibadde kindeteye ewammwe ebadde ensonga egyo ninamu obuzibu nina obuzibu mwana bw'amaanyi kyofiiriddwa sikufiirwa naye ensonga kino ekizibu simanyi oba ogenda kunnyamba otya naye gwalina okuntaasa okivaamu ate nti nze siri kyeyamaani ku kyalo kuno kati labayo olaba Tina lavawo tebikyaliwo ebityo nga wobyogera nze ne Tina mbu kale okusinziira ku mbeera gyampisaamu kindaga nti kituufu kyayogera nze ne Tina tebikyaliwo naye kati tetubibeerako nnyo nga lwaki tetubibeerako kati yankyaye nange namukyaye kati kibadde kindeteewo kiri ekyo
olaba ebbanga lyembadde njagalana ne Tina Mase naye abadde anjagala nnyo naye nga nze mulaga sikola ki sibiriiko kati Tina engeri gy'abivuddemu mbadde nsaba mpuliranga nti okuddayo ewa Mase okwekola ki okwetonda kati mbadde nsaba ggwe onzirireyo ewa Mase omugambe ye ajja neetondere nze mutwale nti nno azze kwetondera nze musonyiirewo Peter wangi njagala ombalemu ku magezi ntunuulira bulungi nkulaba bulungi obudde bwa misana ninamu envi tonnafuna ndowooza wezandibadde wandigambye nti ono yazeeyika wadde mba okumuzanyisa nga wenjagala ate kati kuzanya okuyamba kyaliwo obeera ozanye buzanyi Tina omwaga kati saayina ate oyo osazeewo kwagala kona ku linnya lya Tina nabasanga muli babiri mwena mutiba kugamba ebyaweddewo oyagambye mu boyfriend we yakomawo kati lwaki teweewumuzaako weeweemuko kaliivu nedda omutima mpulira gwagala Mase mpulira omutima gwagala Mase ebiseera biri obadde ngawa kati ebyo tetubiddamu nze nkusaba kimu ngenderako ewa Mase ekituufu kyeki kyoyagala nga Tina bwe yankyaye njagala nzizewo Mase mulage nze sikyayika kimanyi nga Mase wamufuula nnyo muwogo olw'okuba ofunye akapiraawo ate kanaawe olinganga nkuba obukubi nga sinza butewo okunyamba ate awulira by'oyogera ebyo ebyekisiwa ate naawe wobeeranga ne mukwano gwo ng'asobola okubuulira ekituufu ng'oba okoze ekikyamu akikubuulira era bwesuna sijja kuwaga era sijja kuwaana kyogamba amaanyi gange enyonoonye nga nzijja eri okugjawamu ekitundu kyenkozesezaako okutuuka mu kkubo togenda kunnyamba byenkusaba omukakano ng'ompulirize nakugambako oko ku bya Mase nti Mase tewandimuyisiza bulo byogera naye nakugamba ntya nti bwe mwawukananga ne Tina tonnoonya ate sagaana kubiddamu omwana byakisa era sisyenkusaba kiri kimu nga Tina bwe byaweddewo leka tuddemu ne Mase naye kati nze sagala kugenda kulaga nti no ŋŋonze nnyo tugenda okuŋambira nti omanyi wandizzeeyo ke wa Peter n'omwetondera kati ye bw'ajja bw'ati nze nkozesa omukisa ogwo musonyiirewo kyoba omanya Mase wamuleka wooti naye ebirowoozo naye nebikyuka tedda kugamba Mase tojja lowooza nti buli kaseera ebintu binaaba birungi nnyo ku saidi yo suubiramu aba kubanga mwannyoko si bwozanyire mu bantu wakati wooti obazanyirengako buzanyiza mukulu wewumuza ku butuuliro bwo abaana b'abantu bakasibwa yasasula olinga obaawo obwomu Mase mukwano gona waze naye olinga atandaba gyebaleko kale naye gyebaleko obulamu bulungi tondaba olaba ate n'obuuza ate gwe nze mbadde ngamba anti ndaba ozunga wano sirabawo kkubo ate era nzize wano nga nzize ku lulwo ozze ku lwange siri mukwano gwomu wati nzijukira waliko naye kati tokyali toli okunyanga olina birala bikulese naye miyembe jaggwako kyogamba wano mbadde nga nzija lwa miyembe nze nzize ku lwa mukwano gwaffe nze naawe ogwani nze gwe Peter ne Mase nani ne Mase sirabanga ku kizibu kikwenkana okuva ddi mbadde nze sikumanyi ozoga gwani nze Peter owaawa obeera saidi kukyalo kutubeera kuno obeerako kuno tusanyisa okukulaba kati naye kwefuula nga atamanyi obeera mu maka gaani naawe wazze kuno kyogamba tokyamalina boyfriend wo boyfriend wange naawe nno abantu ebizike nno tebyesiba ku balambuuzi wabirabe mbwano mugande wange nno tuddayo naye nze sikumanyi sokolindeko woba oyagala
kitabo kya butuuze kusayininga otugamba naye jjajja taliiwo. Masa olira bulungi ebigambo byoyogera. Nze goyise zike. Gwe mulambuzi. Gwe mulambuzi. Sikumanya kakati singa ozze kweyanja kubanze sikulabanga nako. Naye nkubuuza oviiriddewa oŋŋamba mbu emmase bayinza okuba bakubuulidde nti nze emmase nze sikumanyi. Masa tetwagalanangako. Naani? Sikwagalangako nze sigwanga nako mulaavu. Ate bino ebiseera babadde ngujjano ng'onoonya mbu mukwano gwo mukwano gwo. Olabika walaba mulala. Nze kennyini. Bw'obeerangako kuno gwe muvubuka gwe. Simanyi oli musajja, simanyi oli muvubuka nti onsobe. Nkitegedde. Tonkwatako. Nkitegedde obuzibu bwe buli. Kana akabanga kembadde mmaze nga nkwetolooza mbadde njagala kulaba kituufu mukwano gwo gye ndi gwa ddala oba naye kati obadde owunzeemu. N'amaka g'obadde olina omuwala gwe weetoolooza gakubuze lwa siyensi. Nze tonneetooloozangako. Kyogamba tokyanjagala. Kyogamba tokyanjagala. Ye lwaki neemenya naawe musajja gwe. Kakati kankubuuza. Bamala obbakyawa. Ne mujja nga mubuzuumya obupale simanyi okeeyazise n'okeeyazika ng'ojjo onkakanyaleko wano. Masa biki by'oyogera ani gwe baakyasi. Nze sikukyawangako just nali ntaddewo kakodyo ndaba oba onjagala ebya ddala. Akakodyo ako ke wateekawo kaakola. Era kimanye nti okuva n'olwaleero sikumanyi yadde nze sikulabangako. Nkutegedde. Omanyi by'oyagala wambimanyi. By'oyagala wambimanyi. Kati just kano gwongamba nga bugambi nti Peter nsaba ompe kaswiti kewambanga kakati. Tomanyira. Toddamu kummanyira. Owulidde? Toddamu okummanyira ate nja kuyitira jjajja ggwe. Oli ku mukwano gwaffe gwokasuka. Oli ku mukwano. Yaani akaleese kano akantu. Gwe ye wammwe wano waliwo ekkubo. Simanyi mpite chairman olyoka ove. Mpite chairman olyoka ove wano. Onemeseza n'ebyenkola ate nze nsoma. Tobanga oli serious. Gwe tolowooza nti mwana kutobanga tomanyira gwe tosembera gyendi. Tonkwatako. Tonkwatako. Ani njakuwa oluyi. Njakuwa oluyi. Toddamu kunneeragirako okuva n'olwaleero. Tambula ogende. Kyogamba sikyalinayo mukisa ewuwo. Oti. Kyusa obupale ogende, kyusa obupale. Ojjo ozungana wamwe. Werabidde kuba eritwala ewammwe. Oba eno giyise toyi nti tebakonkola. Aba ne toyi bagikubira koodi kajja kazunga. Obuvubuka bwakuno bwabaaki. Kajja kawuga empale.